esimu yange ndeseba ku desk Kamanzi. Fayo yanga ojijjo wano bado najijjo. Ate nga njijira bose. Hata ani abadde ku tebo yanga achankalaniza ebintu byanga njagala ko byomba. Nena mujeme omusajja bosa jatuka tetulebala kuteka manya kye tugenda kukola. Kyetegeka naawe. Iyi meza ya mukulu. Gwe keri. Ntaddeko kantu kangenda kajjako naawe. Tuno olutalo nno olowooza luloloka. Bana lange ntuse. Twatuse doli utya. Uli bulungi Steve. How is work? Okay. Naye Not okay. Is not okay. Neka twakiri ise meeting eno lowooza. Anti era yagiyise naye yayambye ffe. Naye ate Yayambye ffe. Twetaaga obuyambi. naye yatuyambi. Tulina okukakasa nti ensonga zino ziggulwale. Okitegeera. Kisuse. Buli kimu kyonna ekituluma we tulina okikugamba. Kituufu. Kubanze bannange nkooyi. Webale nnyo nze singa okunuma. Bebana abaana bambira. Abana betukola nabo bannaffe ababeera ddala. Abali mu tanuulu bali. Kuba eno kampuni y'emigaati eno ng'emenya kati omwana oli ali mu tanuulu wansi eri ajjayo emigaati talina wadde gloves. Okitegeera. Ne bw'ayokebwa talina liivu. Talina ofu. Okola n'okola tebakuwadde wadde liivu. Esinga okuluma gino emigaati gye twattalanga ebiri olweggulo baakijjawo. Abaana bagamba tetulina migaati gye tulya. Baatuwakako emigaati egy'ebiro no gyayogedde. Naye kati negyo baagijjawo. Mwe muyombera kirala muyomberako balala. Singa sente zibadde zijja mu bwangu noga nti sente zizze nti kale sente tezizze tutudde kyakulya waka ewaka ne bagamulunaani. Ate ne zijja akasaala bweka. Ogenda okujjayo akasaala nga kaakola ki? Leero nze kangabule baana mwe muyomba nga muyomberako balala naye nze kyenjagala okwogera olwaleero kikwatagana ku nze. Okitegeera nze ntuula wali ku front desk buli omu bw'ajja wasaba emigaati tuweeyo omugaati omanyi bye baagala waliwo bampita mu meeting ne bagamba ezo engoye z'oyambala zifuuse z'owino nnyo olina okwambala ki bakujerega okitegeera be bandi badde baleta ssente omuntu akole ki n'akugamba olina okwambala buli lunaku oyambala lugoye lwa njawulo mande to mande omwaka ne guggwako naye nga sente tebatwongeza soka olindeko ango bino bintu binnumidde omwaka olaba kati zino enviiri buli wiiki nyina okyusa enviiri imagine si kamba nti yegendo si beke eriyo nti yegendo okumpa sente ekyusa enviiri sente zange Olaba. Ate nga waliyo kampani z'endala waliwo beke eri endala. Tutaka tubibuulire bossi waffe. Naye tulina okubeera ekintu eki tulina okuba ekintu kimu. Nze kati nze ŋŋamba bwe nze kisembo nze seetya ntama nze era ekyandeeta okubeera wano ne banzijjako neeri ne nsembera wali ku ofiisi endala buteerya ntama nze kisembo seerya ntama Era olina wanti kisembo seerya ntama nze mbadde njagala byonna byonna mu binkwasire paba bw'ensonga zo n'ensonga nange ezange fena bw'ajja be paba ayogera ebyayogera nyimirire mugambe sebo twagala otwongeza omusaala sebo ono omukyala atuula ku front desk bankoleko enviiri ekampuni endala ziwasaluni bantereko emmotoka enzije ewange budde bwankuba notuka motobye osituka ogambe ekyemigaati ebiri mu bukambwe bw'ekitabo nze kisembo tomanyi omusajja leero tumukalire byonna tubyabye ebigira tumukaliremu watwa. I'm very sorry, my fellow workmates. I'm very sorry. Good morning. Morning. Munsonyiwe waliwo ate ensonga ze mbadde nnina okumaliriza ezizze mu bwangu. Abalala baluwa? Abalala bakyali nga omanyi nti kampuni erina okuba nga esigadde ekola kati abaana abali mu tanuulu eri emigaati tegiyinza kusiriira kati abo basigaddeyo kati ate waliwo bali abatikka emmotoka ezigende pakwaki ezigenda epayida nabo basigaddeyo nga batikka because ab'emmotoka bazze dda nakoze mistake meeting nenjiyita mu budde obufu kampuni tesobola kuwummula abalala bali eri bakola. Okay, very sorry naye kakati mwe abasigadde munaakola ki munaabanyonyola mwasuze bulungi mwebale kola mwebale nnyo kola mwebalire ddala. By the way twebaza nga management okuviira ddala ku nze n'abakozi bannange ne ba other top managers mwebale nnyo mwebalire ddala mutukoledde omulimu gw'amaanyi. Kampuni eno mugifudde eyammwe ku bwammwe. Kampuni okuva lwe twatandika can you imagine wali wansi we twatandikira wafunda ate nayongadde okusanyuka
mwenna bali wano tuwali mwenna twatandika ffenna mwenna twatandika ffenna mwebale nnyo mwebalire ddala really tusiimye nnyo omulimu ogwo mwebale nnyo mwebalire ddala twatandikira eri wansi mu kafunda nga enkuba bwejja ekuba bukubi naye mwasobola okuteekawo omubiri ne mukola n'amaanyi n'obuvumu n'obumalirivu ne tugula kati paka eri yonna ekizimbe tuzimbye efactory kinene emboloka gye zifulumira eneefuluma etikka eyingira eneereeta nga neneereeta buwunga eneereeta nku kati buli kimu kiri bulungi mwebale ne serozi z'amaanyi product zaffe zezisingira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala mwekyo tubasiimye era mbasaba bannange omulimu guno mwongere ogukwatira ddala nga bwe gwammwe omulimu yenyammwe yekitaffe yenyaffe yekitaffe kampuni yaffe eno tutwala wala gye tugenda tukola ki tulabayo ne mu byafaayo tulijjukirwa nti kampuni ffe twagitandikawo ne bwe tuli batuvudde mu nsi twagikolera ebbanga lyonna okukulaakulana kwayo kwali ffe mwebale nnyo mwebalire ddala era ffe tusiimye nnyo tusiimidde ddala kyova olaba twasazeewo ne tugamba abakozi baffe ate tukolewo ekyaki ekyenjawulo tuteekewo shifts abamu bakolenga emisana oluusi bayinza okukoowa ennyo abamu bakole emisana abalala bakole ekiro bw'oba owulira ng'oli mulwaddemu n'osabayo oliva ey'olunaku olumu oba essaawa it is fine ekyo kijja kuba kikola amakulu kijja kuba kikolera ddala amakulu mpozi tujja kusalawo kakati twasazeewo tubadde tulaba abakozi baffe babonaabonamu wakiri ku ssaawa 4 tunaabangawo akakopo k'obuugi omuntu aneefuniranga ekyokuliirako naye wakiri ekikopo ky'obuugi kikole kibeerewo abakozi baffe nabo bafune amaanyi bakole emirimu ng'amaanyi bagalina so twagala kakati tuyunge olujegere wakati w'abakozi n'abakozesa naffe bannannyini kampani naye kyemmamanya eno kampuni yaffe ffenna omulimu gwe mukoze eno kampuni yaffe mugiwadde tutumu mugiwadde ekitiibwa amaanyi amayitirivu obungi mwebale nnyo mwebalire ddala mukama waffe yenze kisembo nkumanyi kisembo ye toli mu namba 3 ku batandikwe twayita abakozi oli ku namba 3 yes kisembo era kati ngaze nyimiridde wano ku lwabannange bano good nabera abasigadde eri okay oshegedde kubanga era naffe kyetuliko kyekyokutwala kampuni mu maaso ekyo kitwagalira ddala era naye tulinamu obuzibu ki kati fenna nga bwetulaba tusse ekintu eki kimu era tugamba kampuni tugiwagira tetulina kwemulugunya kwonna tutambula bulungi era twagala ogende mu maaso ng'otutembeeta kuba ensonga zaffe tetulina kituluma mutulabirira bulungi era wetubeera eno gye tuli buli kimu tutambuza n'amaanyi nze era ne bannange tetusobola kampuni ezimanyi ezekalakasa ffe tetulibibeeramu tuli bakozi bo gwe twalanga bw'oyagala buli kimu tuli mabega wammwe era nze mbakiikiridde tetulina buzibu bwonna buli bulungi nze njagala nnyo abantu benkulembera nga basiimye amiina tewali buzibu naffe twongedde obbaagala mwebale banaye bakozi bannaffe mwebale nnyo kampuni eno egenda tulera etujje ku mitendera gino egy'enviiri enzirugavu etutwale